You want me to say well done for a job not done? Paka ibanu kireka bagala tubawanire buli kimwe nekibatakoze. Toyina kyo okoze oyagala tukuwaane. Malwaliro ga strugglinga oyagala nkuwane nti ngambe mbuga lyoke. Sente zibbibwa enkya n'eggulu. Politician yabba sente ng'ali mu sekiteni ya gavumenti. Ne bamuwa omulimu mu sekita ey'okubiri ya gavumenti. Baba bamwebaza ki? Gwe musobola okwata omubbi w'enkoko ku kyalo ne mutegeera nti mubbi. Nga badde akola mu kiyumba ky'enkoko omulala n'amuhayalinga mu kiyumba ky'embizzi. Nga naawe oli wa ku kyalo nga walaba nga bamukubanga abbi enkoko. Gwate omuhayalinga omuteeke mu kiyumba ky'embizzi ng'okimanyi bulungi nnyo yakakubwa wiiki ewedde. Baana bangi basibye mu makomera tebabasiba lwakuba balina kye bakoze. Babasiba lwakuba bawagira Bobby. Abantu ngaffe tulina ensonga lwaki tuba tuwagira omuntu nga Bobby. Because he stands for things that we believe in. Oba kitegeera. Kyolaba omuntu n'olaba gy'alaga n'ogamba omuntu ono ngenda muwagira nga bw'owagira omuyimbi n'olaba enkola ye n'omuwagira okusinziira ku ngeri gy'omulabyemu then n'agenda ng'akula. N'ebbanga lino lyonna Museveni lyabaddeko ne ttiimu ye eya NRM. Ebbanga ddene oba kitegeera. And they've had a lot of time to do things. N'ebintu bingi ebibalemye okukola. N'ebintu bibalemye okukola energy yonna bagimalidde mu kukola ki? Mu kunyigisa abantu other than okukola ebintu ebiyamba abantu. Ne bw'otunuulira like laws eziyita bwe tunuulira ebintu bino bye bayisa ebya traffic ebimu bi making a sense. Oba okitegeera. Some of these things make sense, but some of them don't make sense because of the times. Abantu ennaku zino okulaba ne gy'alaga alina kukozesa ssimu. Ne gw'ogamba bwe naabeera n'essimu nga ndi mu mmotoka then bigenda babirala. Ogenda kunzijjako ssente. Oba kitegeera kiba tekimaking a sense. Not at all. It doesn't make sense because apps zino ze tukozesa just for location okubaako woogenda ziri ku ssimu teziri mu mitwe gyaffe. Oba kitegeera emyaka mitono kati kagyeyongereyo mingi. Everything is in the favor of the ruling party. Bye biki ebyo? Towulirayo mateeka gayisibwa nga gayamba abantu okusinga bwe gayamba gavumenti. Ebintu byonna byakwetangira. Kozisobola kitegeera singa amateeka gano malungi nnyo ng'olaba nti naawe ofunamu abantu bandibadde tebacomplaining. Bandibadde excited nti munange they've introduced this kino ekintu kigenda tuyamba wano. Ne kino kigenda tuyamba ku kino. Naye ebintu ebisinga biyamba kitono abantu. Nze nakugambye bw'oteekawo kati ng'ebintu bya traffic ebimu biri okay. Could look at it n'ogamba okay. Because I support Uganda. I don't support politicians. The country over any politician, because a politician can die. A politician can lie. I am here because of policies, not politics. And policies zineziteekeddwawo n'engeri gye bazipushinga wano. It is a big problem. It is a big problem. Tujja tunulira ebintu tubeere nga tusinika amannyo wano lwakuba oli ku TikTok. Abasinga ku mmwe wano ensene ejja banyiga. Some of us will found a way nti oyiiya nobaako maneuveringa because you have a skill, you have a talent, and your talent can thrive anywhere. Sobola ogenda e Kenya ne managinga. With my skill, sobola ogenda e UK, sobola ogenda wawawa. Gugenda genda wa. Oli wano.
yocha yasamirira mbu simanyanze bya politics tebinkwatako amagezi oyina matono atojja kitegeera nga wayisewo emyaka